Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Bwe ntegeeza nti omukazi alina obusungu tomwesembereza. Abakazi abatera okuba n'obusungu, obusungu bwabwe bubawujinga akola ekintu kyotamusuubiramu. Mbuuza batya. Esi nyinza okuba olina obusungu ne tuyombamu bino bye tuyombamu ng'abaagalana. Nze ne mbivaako ne ŋŋenda ne neebaka. Naye nga ggwe buli bw'ontunuulira obusungu bukutokotera munda. Oyinza n'okukwata ettaala y'omukono n'oginkuba. Bebo abakazi b'osanga ebiseera ebisinga ng'akusta amazzi agookya agayiiridde ebba, akutta akambe, asaze ebitundu by'ekyama by'omusajja. Ndowooza amawulire ago mwali mugawuliddeko. Nga tasobola konteininga bitanensi ye eri. Kyova olaba mbakubiriza omuntu omufuukuule. Fuukuula omuntu oyo omanye tempa ye yenkana ki. Munyiize kola ebimunyiiza ng'obigenderedde. Genderera okunyiiza omwagalwawo nga tonnaba getinga too deep. Ebiseera ebisinga bwe mutaakola ebintu ebyo bagenda kubatta, sinakingi bagenda na kubattira future. Nzijukizza nalina omuntu yayasa paasi yange amaana neddoboozi nabulime Esther esi wano esi Media Uganda nkubuuzaako gwe nawe siza obbanga otwala. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otulaba naye nga ntwala omukisa okugamba nti woba mpya kweno channel bambi subscribinga, likinga, commentinga ate era onyige ne kade so buli video gyetuteekayo esookerawo. Naye nga bambi mwebale nnyo abatulabira mu nsi ez'enjawulo, abatulabira mu Uganda mukola kyamaanyi nnyo, abatulabira mu nsi eza Gulf countries. Thank you so much. Abatulabira mu nsi nga Qatar, Oman, Turkey, Jordan, Dubai, Saudi Arabia, wonna bambi thank you so much. Tusiima okubanga mutulabira wonna we mubeera bambi banakolera biyumba, tusiima ebintu byammwe ebyo mwenna bambi thank you so much. Ivan Wakozi thank you so much. Waliwo omulala Douglas Freeman, ano omulala Fahad Sebulime, abo bonna babira balaba Douglas Ssegawa. Yeah, thank you so much. Naye nga ate tugendako mu nsi eza Europe namwe mwebale nnyo kubanga abatulabira e UK, abatulabira e Sweden, abatulabira e Norway, abatulabira e France n'ebitundu ebyetooloddaawo. Ate era tugenzeko mu America ne Canada. Thank you so much. Tusiima byonna bye mutukolera. Yes, mikono gyange Awa, Nambiru Ann, Halatab, ani omulala awo Edward Great, Point Media. Bambi mwebale nnyo omulimu gwe mukutuusaako engalo tusiima ebyaddala. Naye nga olunaku olwaleero tugenzeko mu mindset change era nga twegattiddwako omukulu era omwami omugezi ennyo munnamawulire ate era nga life coach Douglas Ssegawa. Tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo butambula mpola mpola. Ate kanoonya ssente. Kaluma. Omulwadde nzamuyina. Omulwadde nzamuyina. Abatulabako kamera esi waba mumuveeko abekumidde ku mutimbagano gwa AC Media Uganda amanya gange nze Douglas Ssegawa. Abangi mumanyi mwebale nnyo okusubscribinga family enjiraba ekula twagala tuweze omutwalo ng'akalagaane bwe katajja buliika omutwalo tujja kuguweza nga bwe mutufollowinga ku TikTok ne ku platforms ez'enjawulo zonna. Bwetwagala mutuyambe musubscribinge ku AC Media Uganda ate mwebale nnyo nze okunjagalira ddala abankyayeemu benyiiza nange n'omulungi abaako akamogo naye tugenderaawo nze ekirungi kya byonna bye mba njogera tebiba byonna bibyo. Toolamu ekikuyamba ebitakuyamba obiza emabbali. Tumira bonna abali mu Europe, people in Europe, thank you so much for watching. Balaba man ntiddemu. People in North America, thank you so much. Waliwo Neil aba Sweden yajjako wano mu Uganda nadde bagamba afaanana bebe cool. Neil bannaye yajjako wano mu Uganda naddayo. Yakolabako? Sambula but told me that Douglas I'm in Uganda but I'm going back very soon. Twagala ku ddoola ezo ennaku zino esinkwata ku ddoola gundi. So kompeya ddoola nga tusigale nga tuli bakkakkamu. Wawa mukwano gwange bamutereddewo emitwalo 5 ne ddoola 10. Koye. Olawulidde $1 muwerera abaana $10
abazima gali nti muweerera abaana era gwagamba nze saasoma simanya biki omukisa mpulira waliwo sheeko omu banne muweerera abaana sheeko omu yagamba simanya omwana ne bw'atasoma riziki Allah aba azitegese mmwe kambabuulira abaabwe basoma muweerera abaana mbabuulira bajamuwa $5 bajamuwa $10 n'emitwalo 5 atwale $10 atwale $10 nga ne rate yagudde dda nno ku mitwalo 35 oba 34 ogenze noyogera ku rent ne Nesca rate zigwa nego rent nga wabbeeyi e Kampala wano tekanjira mbeere wa mami beerayo rent wabbeeyi era ffe abantu munaye abeetongoledda tuli basajja ddala obuvunaanyizibwa si kintu kyangu obuvunaanyizibwa mutima esi okwerabirira n'okulabirira abaana n'okubaweerera mu masomero goyagala obaweerera mu si sente guba mutima n'omwana naye okusoma si kubeera mu ssomero lya bbeeyi mutima ngezaako okulaba nga ogenze ewantu bakwadde miliyoni 2 omusaala olina nze olina edduuka lyo wateekaka side business ko olina renti ow'edduuka abanja kale sijagamba kugobasasula kale ngambe nti olina edduuka lyo ng'obalaabalamu oyinza okukola amagoba ga miliyoni 2 omwezi olinako renti w'edduuka mitwalo 5 olinako renti w'ewaka gy'obeera mitwalo 4 transport oyo gw'okozesa okimanyi miliyoni 2 tezimala muntu webale ese obadde okimanyi teri ssente esinga kutuluma nga ssente ya bupangisa eruma obanga asudde ensuule n'ogimuwanga muli mu mutima owulira gukunyoola okuttaana mu bulumi kyoba olaba tukoze nnyo esi nze mukama mwebaza nze situdde era ke kataligirya omwaka guno esi obupangisa si kutiisatiisa esi ze kankubule nina ebintu omwaka guno wansuubiza emikolo mu Desemba mujja giraba anti Gomez tolabwe ntandisa ogaininga weight bulwadde buno just bwe bunsumbuwasumbuwa naye tandisa ogaininga weight kanina nagambye awo naye ndumatere mbasindikire gundi eki list budget ali budget yaki muteni musindike budget si ya bintu bingi ebisigadde 80% byekoledde 20% musindike obukadde nga 6 Mbali mayigwe tugenda kusondera. Ni mwana mufuna mpola. Ni mwana mufuna mpola akanyiriro munne si sente nyingi. Kati ngenda kufuna milioni 6. Wasa kujja kuganda wali eri. Kuba abantu luseka. Ne mutukeno kajwa tugitereza wansa. Banange mbadde neerabidde kambajjukize. Esi alina kampani ekubye ebifaananyi yagenda okuba n'ebifaananyi by'okwanjula kwange n'okukyala badde neerabidde gituwuuba yagikoze nno ku lwange egenda sooka to be unveiled egenda sooka to be unveiled ku mukolo ogwange by the way esi events sponsored sisasula bifaananyi tukola emikolo ebifaananyi emikolo embaga kwanjula, kuchala, birthday, busiki, everything. Oyagala camera, oyagala kifaananyi, photo shoots, events. Mutuwagire badia. Kati mulinde ebyange bannaye. Ate si bagenda okuteekamu akasente. Kampani tugiwagidde. Kampani ekuze. So events kyekyo. Nina mukwano gwange akolera awo Silivia Auto Parts omukyalo oyo yebala ebigambo by'omulabanga omugambe mobile money yange omukyalo oyo atusa bana bavuga Toyota muka yo mu Japan Silivia Auto Parts gwe bino makanika bakutawaanya mu Simaibiki spare parts yena yamina Silivia so Simaibira biki bye mwetaaga nashtegera mukazi ayinamu ayimiridde oyo waddala era omulabu aba ayogera nebboga ayogeza boggo sinyo banaye sente esi tukole sente esi abantu batujoga lwabwe banamukole nze najogebwa bamanyira gwe esi kankubule bayibe kankubuulire bw'oba oli mwavu bine wammanga tobikolanga omwavu tanyiiga omwavu taba na ntondo omwavu tajjaako ssimu
zinatandika okujjako essimu nga zitandise okuwera era esangamba lwaki ojjako essimu zawera okitegeera naye kati oli mwavu ojjako essimu tomanyi kaddiru kaki kagenda kubaluka omwavu teyeegattagatta kati bw'oba weegatta ng'oli mwavu ogenda labizisa ki abaana b'abaana people let me tell you something make money maama wagenda kuyita maama ate bw'oba oli muwala taata wakuyite taata I'm telling you kola sente bajja kwegulako anyway tuveeyo thank you so much abatwagala abatuwagira abatulaze omukwano bambi tusiimira ddala thank you so much naye nga tutandikiddewo olunaku olwaleero Mr. Douglas sigala kuba twogera ku ki ebika by'abakyala omwami ali eyo byatatekeddwa kwesembereza oba okuwasa byatalina nakuwasa byesembereza naye nati bwewesembereza you become attracted at the end of the day kalaite munnange awo kugema kusinga okuwonya someone tetutunagenda wali waliwo ekintu kyenalabye someone kyabadde akomplainingako waliyo omwana omuwala oba lwali abantu abamu nga wagenda ku profile ye actually abakyala agamba I don't chase I attract how true is that omwana oyo awandiisa statement nga muwala mutuufu kuba abakazi bimuli waliwo omusajja yakiyombe nayomba nyoomwana atalina magezi akiyombesa butamanya na busiru gwakyogedde ekyo busiru nze ndi munnamawulire ate nze ndiki nawe oli munnamawulire naye olwo olulimi lwosazeewo okukozesa fenna twasoma I know yes fenna tusomye bana ngenda kusoma amateeka mu maaso awo soke tubeeyo Douglas biki otagenda kusoma leka nsome wasoma okufumba wasoma kasoliki ka certificate ne kafunda kata mawulire gaga no wana I'm still graduating we graduated naye kansome kansome kati omukyalo statement gye yakola wansi that ye tachesinga attracting the statement is right to women women you are not supposed to hunt men nga bwe tubalaba mukola kati the moment you hunt a man agenda kutwala for granted kasita omusajja ono omuleeta mu picture nti gwamweguya agenda kutwala for granted gwasinga okwagala esi teri bantu bakyasinze kumanyiira ng'omwagala abantu betwagala batuddako ne batujolonga n'akufuula ekisiimuula sinakindi n'akufuula poti esi kankubuulire tolaganga omuntu nti omwagala nnyo esi kankubuulire abantu kino bayinza okitwala obi the more you manifest the whole thing to someone wagenda okupickinga out weakness yo okwagala twagale naye teweemalaamu nnyo kuba bambi tuli bantu tukyuka esi interest ze wali oyina omwaka ogwedde byakyukamu kati ne laavu nayo gutyo kati abawala mwenna wadde muli bayitirivu don't chase men you're going to become cheap let men chase you definitely let them chase you but question comes in you are attracting what are you attracting abala abasinga bye muattractinze enswera eziva mu kabuyonjo enjuki gutyo ebikunnembe gutyo byonna gutyo biri kuggwe ku kimuli kimu batogerera ate naawe nno oyagala oyasamye batoga mugyebala emirimu olulimi lwange olwo Luganda balutegedde anyway today wali eri ku kibuuzo kyaffe bika bya mukyala kyomwa byatalina kwesembereza okay bino ebika oyinza okutwala oyinza okulwa oyinza obutabyetegereza olw'okuba oba olina kyosoosa olaba naye ebika bino olina okubeera omwegendereza ennyo omusajja ng'olina that knowledge and that acuity within you gwe omusajja okwetegereza ennyo okulaba nti omukazi ono tomwesembereza women who are always bitter okay bwe ntegeeza nti omukazi alina obusungu tomwesembereza abakazi abatera okuba n'obusungu obusungu bwabwe bubawujinga akola ekintu kyotamusuubiramu mbuuza batya
esi nyinza okuba olina obusungu ne tuyombamu bino bye tuyombamu ng'abaagalana nze nembivaako ne ŋŋenda ne neebaka naye nga gwe buli bwontunuulira obusungu bukutokotera munda oyinza n'okukwata ettaala y'omukono n'oginkuba beba abakazi b'osanga ebiseera ebisinga ng'akusta amazzi agookya agayiiridde bba akutta akambe asaze ebitundu by'ekyama by'omusajja ndowooza amawulire ago mwali mugawuliddeko nga tasobola konteininga bitanensi ye eri kyova olaba mbakubiriza omuntu omufuukuule fuukuula omuntu oyo omanye tempa ye yenkana ki munyiize kola ebimunyiiza ng'obigenderedde genderera okunyiiza omwagalwawo nga tonnaba getinga too deep ebiseera ebisinga bwe mutakola ebintu ebyo bagenda kubatta sinakingi bagenda nakubattira future nzijukiza nalina omuntu yayasa paasi yange negikuba kuli bwati kankubulire scenario ze zino indicators omuntu omyansibira ebweru paka sawa 10 nnyo ze zino indicators kwaki osobola okumanyira nti ono omuntu ali bita munda bwe muyomba akwata akambe n'atandika ofumita entebe bwe muyomba lwateekako gaasi n'amulekawo ng'atokota amulesa abani nga talina kyataddeko I'm telling you people who are always bitter a bit even more psychologically ill esi nakugambako wano miliyoni 14 ez'abantu e Uganda balwadde bw'oyagala okwata omuntu gw'ogenda okuspendinga naye obulamu bwo bwonna obuleete obeere naye for the whole of your entire life naye nga bambi mulwadde. Please test people before you get serious, before actually even you get intimate, because you may actually get intimate musobola okwegadanga omuntu n'akuwoomera n'akuwa vibe n'ogamba bwe sigende noono oba okitegeera sijja kuwona. Bitterness tekomaawo wokka. Bitterness egenda deeply netandika okuaffectinga gwe omuntu alina omuntu ali bitter. You also become bitter at the end of the day. Kuba esi bwenkunyiiza nange ngenda nyiiga. Kituufu. Do you understand? Olaba tugenda creating atmosphere ya wrangles buli kaseera tuba ne disputes ezitagwa. Ebintu bano abantu abali always bitter okulaakulana kwabwe kutandika okusikatira olw'ebintu bino babeera bayombera. Esi bwe mubeeranga muntu nga mubeeranga mu nkayana buli kaseera temulowooza kiki kigenda kuddako. Okulaakulana tebeerawo, n'enkubaganya y'ebirowoozo oba ey'ebiteeso tebeerawo yadde. You get? Yes. Era omukazi ali bitter nkwegayiridde mu testing mufuukuule omukazi gw'okwanye ojja ekituufu ekiri mu ye. Oyinza obutajjaayo byonna naye wakirimanyako ebimu. Kijja omanyi kinyaga bitono. Omukazi omubi kankyogerere wano atta famire. Omubi muki? Mundabika. Obubi bwali tebategeeza mu ndabika. Omubi wano tukitegeera mu ndabika. Omukazi omubi okutta famire kye kino. Muyinza okuba muganda wammwe omulenzi yawasa omukazi ng'alimu olwakalogo kalenzi. Najja n'ayingiza ebintu ebyo mu famire etaalimu bintu ebyo. Jjukira abaana baspendinga ebitundu 85 ku 100 ne maama waabwe. Emize bagenda kugiyiga. Abaana abo tebaba ba maama, abaana abo babira bwa musajja. Omukazi azaala azza mu kika. Kati byonna byayina extics zayina n'emize gyayina gigenda kudda mu baana basombe nga bazza mu kika. Abaana baze ekika emize gitandika okutambula trail. Paka mu kika kyamwe. Kiri mu kika kitokota era ogenda okusanga bagamba bannange Kibirige yatutta, yaleeta omukazi yatuttira ekika, yatuttira abaana. Era famire ziri eyo zeejjusa zeevuma lwa bintu ng'ebyo. Bavubuka oba basajja kupapiriza kukwata abantu bano kubayingiza. Iyo obubina babuguze, obubina babunyweredde eddagala, bumuwooma babukoze. Ebyo si bye bigenda okuyambako to sustain that. Otuuka ekiseera n'oli omukazi n'owulira ng'omukooye nga buli w'omutunuuli oyagala kwegogga. Ngawunya. Not that you have got used to someone, you are tired. Ate omuntu otuukira okwegoga. Nati wetuukira n'okwegoga nga nati ne byakola ebintu biri very repetitive, talina ati yena gwatadde mu kintu kye. Antamye
mubiri bambi atuuka ekiseera tulina topic gye tujja okwogerako nti bwazaala atuuka ekiseera naye ne yeevaako n'asigala kimu kulabire ku making sure nti ali mu waka. 80% statistics ziraga kino, 80% abakazi bayingira mu bufumbo for status, not that they love the men. Due to the pressure ebeva wabweru. Wasaddi mwana goza kino twagala baana tozaale mwana nga you're not married kijalabika bulala. So olina okuzaala omwana nga you are married wadde omuntu wamwagala. You understand? Kati dilemma ejja era abasajja bali mu bufumbo nga babulimu bokka. Omuntu yangambye ekintu nekinyiiza simanyi bandiza entondo n'entondo oyo agenda esi how are you? Good. How are you? Namwagala abaana bogala kubaana nga omugala wayi sinnazaala Isha me at 20 I had kids. Stupid. Kale bichi byoboga eso olaba ekintu ekyo buli muntu alina obulamu bwe Katonda design ya budesigninga mu n'oluguudo lwatambula. Olina kuleetera okulowooza nti obagwe leka ekkubo ly'abalala terikuseseetula ove mu liryo. Bagamba mbuukidde mukulu wange waabuukidde yagwa mu kateebe. Esi kankubuulire kolera ebintu ku pressure yiyo. Bw'onoobazaala ne bakutuulamu babo oli yali akusidia ozaala ddi gwagenda obbalabirira va ne ku ekyo ngenda muzaala mwaniye atannajja gwe sinnalaba n'abeetugako bwetuzi. That's a question actually to ask yourself. Oli oba Mukama yakuyamba n'ofuna well and good weebaze Mungu. Okitegeera weebaze Mungu. So bitterness is really very key gitunuulire nnyo. Genda masoro omukyana. Point ey'okubiri yeeno omukazi atafiiringa insecure. Abakazi abasinga bali mu bufumbo naye alabanga ataliiwo. Insecurity zijja ddi era zikoma ddi. Insecurity zijja wano. Omukazi bw'aba tannazaala mwana afiiringa secure nti yakulina gwe weka. You get? Yeah. Ngatannaba kuzaala mwana naye omukazi ono bw'azaala omwana afiiringa insecure. Insecurity gye zikoma okusukka ennyo n'amaka gano okufa. Alabanga bwe ziyitira ennyo alabanga kafiga ke yali ayina kayiise. Abaali bamwegomba tebakyamwegomba. Nayogerako wano nti okubeera second hand omusango nnyo era it's tabu. Guba gwa naggomola nti awulira nga takyali oli nga bwe yali. Ese omubiri gwo nga bwe guli kati guli intact. Ennyama yo ogirabeyo ne bw'oginyingako kati eri intact. Eri intact. Linda kwozaale ogenda kubeera n'ebi stretch marks wonna. Bw'onoozaala ogenda kubeera n'ebi stretch marks. Oba okitegeera owulire nga tokyali yourself as you used to be. Insecurity ezo zeeyongere kati munno ono patanaawo gw'olina awulire nga tekiggwa. Kati omukazi olina mutesitingirawa bw'oba waakamukwana. Bw'omulaga image nti gwe naawe abakwegomba bangi. Can this woman endure the insecurity? Kikalubamu esi nti omukazi bawange mmanyi nti ali mu limelight well and good. Naye bambi namutegeera nti bw'aba ali eri ali mmiimu bw'aba azze ewange bawo wange. Many women, yes. Thank you so much. People have always asked lwaki abakazi tebaagala kufumbira ba celebrity. Women can't put a thick line between a man's career and a husband in the house. Insecurity eyina engeri gye batambuzaamu bwongo n'awulira nga ono omusajja tajja kubeera wange. Ate obwongo ky'obwambaza kye buleeta nti omusajja bajja mutwala wallahi kyokoma the more you proclaim it kyekigenda okusindika okuleeta. Era gwe mukazi nga kyaziza gundi olwona Douglas nga kyaziza nalirowooza olaba ndowooza beyagala ate biki oba okitegeera. Omukazi oyo ye atabeera content. Insecurity butaba very contented. Nti newonoomuwa emitwalo 10 ajja wulira nga tegimumala agenda wanke. Mukazi wo oba omukazi muwala gw'okwana
mugulireyo kabalagala wa 5. Olabo banamusima. Mumuwe. Olabo banamwe. Otuule waawo amulye. Musuubize mumme. Bannange abasajja abali eyo mbeegayiridde tosuubizanga mukazi n'omuweerawo. Wuliriza. Esika nkubuulira ekitonde kino ky'okimanyiiza kye kigenda okutambulira mu musaayi gwakyo n'embongo bwakyo. Tayagala kumanya nti walemereddwa. Era ogenda okulaba nga abasajja abaamanyiiza abakazi ssente nga babakwana amenyeka. Bwe zibuza amenyeka. Gwe musingi gwe yatandika nagwo. Oba okitegeera nti bwaggwamu bonna bagenda kudduka. Kyowabamanyiiza laga nti omukazi tolina naye ng'olina. Tomulaga nti weeziri. Akusabe leero nti hani njagalayo sente z'enviiri next week. Next week etuuka omugambe sente zibuze. Olabe kyanakola. Buli bw'onoolaba nga laavu gy'abadde akuwa etandise okwesalika tulinawo kye tujja okwogerako awo nti ye ebintu ebirabikako bye bimutwalira ebirowoozo. Oba okitegeera ye afiiringa insecure nti buli kimu ky'ayagala ayagala kimutuukeko. Esi tulina generation y'abakazi ennaku zino ye ebintu waabyagala bw'ayagala bye biba bitambula. Ate nga duniya bwetyo si bwekola. Tekuwa ky'oyagala. Mwalina ebirooto, mwagala abasajja abawanvu, alina dread, alina six pack, oli ka tiimu. Oba otiimu. Kasajja katono bwe kati. Oba kitegeera. Bw'olowooza ne isi tugenda kwewuunya wano ng'omuntu gw'olina nga dwafu bw'ati alinga empiki. Musajja obumpi mbatumidde naye banne babanyuma bulala. Budwafu bwe butubulinga empiki. The problem we have with such men bamanyiira. Esi kiri bwe kitiye. Wacha omusajja by the way wacha omusajja budwafu. Abasajja abantu abalinga ekidomola. Omanyi kino ekidomola kino ekya round bwe kiti. Ekyo. Batwakitanga kikkaanya. Ekya white. Ekyo. Wacha abantu abampi by the way balina obuzibu. Balina kye bayita inferiority complex. Nti yalaba nti bw'anaakugamba ekintu olimu okumunyooma olw'obumpi bwe bambi kati mu kusobola okuwanvuwa alina kukozesa karakita eyo asobole okubeera nga awanvuwa mu ddoboozi awanvuwa mu bikolwa oba okitegeera awanvuwa ne mu lugezigezi. Obusajja obumpi ababudeetinga simanyi oba emmere mugirya n'amazzi naye short men x kwagadde wano era kuba people, to be honest, short people are very complex. Even women who are short, babeera bayomba buli kaseera bamalako emirembe. To be honest, short people have issues. Let them date themselves. Brian, am I tall or I'm short? You are tall. Okay. No, not tall, you are medium. Yeah, yes. You are medium. Ese kankubuulire abakazi tebalina kakyogera ku kamera. Ekitonde kye bayita ekikazi tekibangako kisiimu. Ate ekitonde ekikazi tekyagalangako. Nakyogerako ne wano kankiddemu. Abakazi tebagenda oba tebafumbirwa abasajja be baagala. Abakazi bafumbira abasajja beeteeseteese. Era gwe omusajja gwa ndaba nga teweeteeseteese. Akawala ako ne kaba kakulaga nti kakwagala. Amazima ddala tekakwagala. Ate mwe abadeetinga abawala abali wansi w'emyaka 25 mulina obuzibu. Tekannategeera kye kaagala. Omusulo gukaluma, tegukaluma, tekamanyi. Keefukire, tekeefukire, kali awo. Their emotional stability is very complex to understand. Ejo myaka 25 okudda wansi esi. Pako 18. Tebamanyi kye baagala, I'm telling you. Era osanga ekisajja ekikulu kiri kukaana kwe kafiira. Munanyikwagala nnyo. Ogenda kufiira pressure za bwereere. Ayagala bwana buto buli musuku. Teguli musayibu okuba okujjako endwadde enjereere. Let me tell you something. Ana ino okufumbirwa. Kwanga wamba mungamba, you have this thing, jemutera okwogera. Inti, abala mwagala, omwala wa myaka 25, 26 abayiseeko. Ana munganda nabana abato abati bamanyi kye baagala. Let me tell you something. Mwekamba buulire, mubuusa ekintu ky'emyaka. Ese emyaka kintu kikulu.
Yes. Kankiddemu. Emyaka lwaki ngamba nti kintu kikulu. Esi njagala otuuka okufumbirwa. Bali. Kale. Nawe kankuteekemu kuba tonnaba. Tomanyira nyaate, tomanyira nnyo. Njagala otuuke kale abatulaba. Esi kamuggyemu abigaanye. Tayagala kufumbirwa. Esi kadibe. Njagala mwenna naba. Nanti nkutadde mu kategori toyagala. Ndika njagala ofumbirwe. Why? Sheno oyagala gikola weka. Sisobola gikola nze kojja kusigalawo. Esi njagala ofumbirwe. Kale n'abatulaba mwenna abaagala okufumbirwa twagala. But we are just begging you. Omusajja gw'osinga obukulu toyina ky'omwagaza. Omusajja gw'osinga obukulu. Esi let me tell you something. Kati ku mental stability nga bweri yeetaaga omuntu ddala ng'akuze. Nganze. Mu myaka. Nganze bwendi. Mu myaka. Ne mu ntegeera. Okay. Waliwo abamu abakola mu myaka entegeera n'egaana. Bamenya abo nabo bulala. Abasajja nabo gye bali. Naye esi waliwo ekintu ekinyuma nti ddala olubiriizi lwo. Sorry, gw'oli lubiriizi lwa bbaawo. Tojja kunniima nti esi onsinga emyaka nti gw'oli lubiriizi lwange. Oba kategerekesa akantu ako. Oba olina bwonfera. Esi kankubuulire olina funa lubiriizi lwo. Lubiriizi lwange. Okitegeera. Naye tosobola kubeera nga ndusinga obukulu. Olusinga obukulu wavaawa. Esi kankubuulire amaka galimu omusajja nga yali wansi mu myaka ng'omukazi yali waggulu. Kyaseezezaago okubeerawo kikalubamu. Mukama waaba abayambye bannange well and good. Tetubagamba nti ate biki no. Weziri ezigenze eziri successful. Ate esi kankubuulire ebintu bino mukisa. Naye ate kuliko factors. Katwogera ku factors ezo. So age is totally very key. Era olina okufuna omuntu nga ddala wano. Wakola. Banga nange wangu okukola. Kati bw'ofuna ate omuntu ng'obwongo bwe alina byalowooza betting. Esi nina ku basajja b'engenda okujja kuba mutalina kuba nabo. Ogenda kiwulira mu maaso awo. Yeah, it's okay. Sajja akwegatta nko yenna alina olusiiti lwa betting ebyasibye emipiira mikino obubalaasi. Akwebaka kati future bwagenda kugijjawo oyo. Naye betting mba namutegeera wali. Nja kujja. Kubanga we mba nakakutegeera. Omanyi waliwo red flags zinabira mu day one. Ebyo busimanyi betting, busimanyi waliwo ebintu red flags awo. Bino tubadde twogera n'oboggolera. Waliwo omuwala omu. N'oboggola? Omulenzi yamukwa n'amugamba olina ndagamuntu. Yali ayagala ki? Omulenzi sina ndagamuntu biki. Yaba red flag. N'angamba gwe tolina ky'oŋŋamba. He's not responsible. Kati n'ekitegeera ne ŋŋamba ate kati abala bagezi omwana akuuza ebintu ebiri awo. Yes, naye ng'alina ky'anoonya. Omulenzi atalina ndagamuntu. Omulenzi atalina mulimu. Bannange nzija mu maaso awo ku kintu ky'omulimu mwegendereze. Omuntu nze nenda waliwo n'ekyala nti omuntu aba n'essimu ye. No live alone biri ebyo. Naye omuntu aba n'essimu n'abanga takina mbuzibu line omugwako akyusanga bw'ayagala. Oyo manyawo nti ono waliwo ekikyamu. Ate omuntu waliwo abasajja abatereka obutabo wano mu waleti wano mubamu oba ennamba ki. Balina engeri gye bafaananamu bugunji. Bantabamu butami era ababafumbirwa baba babafumbirwa yes basaasidde. So bana bakyasibira empale mu mwoyo. Munnaye waliyo ababaagala. Ne bateeka ddayi mu nviiri. Munnaye bagoba mulembe. Naye abo mugulube nabo. Abasajja gye bali serious kati bateeka ddayi mu nviiri. Nosanga kaviiri nga ka black. Munnaye abasajja kati beekolako n'ekizigo bakiguddemu. Naye mwekambabuli bawala mwekambabuuzi. Akanide tu amaane agwa mu kizigo. Nawe nobeeri ng'onsinikirako ebinyo mu inbox. Nina boyfriend wange njagala nnyo ng'agwa mu kizigo. Be bafunisa embuto ne mutukabirira. Beauty is key. Mu inbox eyange nabagobye temujja. Nze siri wano koka bizibu by'abantu because indicators azikulagirawo esi. Omuntu agenda okulabirira esi ekisooka tabula. Abeera mutoyi nga yeekuba selfie. Oba okitegeera. Abasajja beeyigiriza okubeera mutoyi z'amabala nga beekuba selfie n'afulumya olulimi ebisiyaga bya ddala. To be honest. A desperate one.
esi tofunanga muntu ayaggayaga omukazi ayaggayaga akusuula mu nsobi era abasajja mmwe mwegendereze era abakazi abalina abaana kano kankutamemu ne wano nkabagambe ebiseera ebisinga aba ayaggayaga yebizibu ebijja mu maaso. In most cases desperacy, omuntu ali very desperate bambi gy'omuuza jajja ne waba yanoonya bubudamu. Abantu abasinga kati obuvumbusi bwe baliko ogamba banoonya bubudamu bali mu refugee camps ayagala wakwebaka naye banene nenkuzuula ng'oli maka gange ng'ogiyise nga refugee camp ombuulira naye oba okaabira bwerere abakumala wali olwedde abala akutemera. esi kankubuulire Katonda akolera nnyo mu mwoyo omuteefu. esi omwoyo guno bwe gubeera omuteefu okola decisions eziri very personal. Abakazi bambi bali very desperate because of some factors. One, they can't sustain themselves. Abakazi abasinga mu Kampala wano ebitundu 75 ku 100 abakazi tebasobola kwebeezaawo. Era ogenda okulaba nga renti bamugatta ne munne. Okitegeera tebasobola kweyimirizaawo. Kati bwafuna badiro ali mu ruumu ze 2, TV mweri, wuufa mweri, ekitanda mwe kiri mu kisenge, shawa eri munda. Lwaki tagumbaawo? Naye gwagumba naye intentions ziiza okuba si za kukola ki za kubeera naye lubeerera. Omwo muvudde n'abaana be mutanaba kwetegekera oba okitegeera oli desperate olw'ebyenfuna. Secondly, one factors omusajja aliwa ne bakukanda omusajja toti bamukubumbira kituufu. You get ogenda omuwa ogenda kimuwa olinga ayiwa amaze mu kisero omuyisaamu olugaayo. Katonda ngamba kiba nenze bro nze kyendowoozamu kiba nti neekuza gye baba bakuzizzaamu omwana gye bali. We have seen families nga omukyala asomye nnyo oluusi afunye n'ebifo ebyenjawulo. Badawa nina kyenjogera nenzijukira amanyi badawa ne mwa Mustapha atubale twogera ku Mawu anti Mawu yawasizza so n'agamba anti tolinayi nemakakaawo Mawu yava omukazi Mawu gwe yawasizza yamujja ku musajja naye omusajja yali yawasa omukyalo ono bwalinga omukyala tanaba kujja mu eno mu politics kati namulaba nga akula nga ali mu politics batutekiwedde bebalega emirimu naye kasa yakubye jackpot. Ate yakubye jackpot ki? Yakubye jackpot omukazi naye ayinamu n'omwami kati naye ayinamu. Ate oli yamanyi n'ennaku ye kyekyoyogerako yamanyi n'ennaku ye. Ate esika nkubuulire omukyala nti yamusinga bwoba okiyita ekyo sijja kuyingira mu bintu nedda kyentegeeza omukyala nga wogambye nti omukyala naye nakusinga kati mwana muba musomye mwenna nera nsogenda mu politics oba nansomera ya MP honorable kyekiro kyembadde era ngezaako kugamba esi weewalanga nnyo baawo okubaako ky'omusinga. Buli bw'ona omusinga mu butonde bwammwe n'osinga omusajja mulimu kwe bayita okunyooma ejjoogo n'akamanyiiro. Bino bisatu njagala obikwate ssebo. Mukazi wo buli bw'anaakusinga ekintu kyonna agenda kukola bino ebintu ebisatu: joogo, kamanyiiro n'okuyisaamu olugaayo. Okusinga ebitabo ne ssente. Okay. One, omukazi kasita akusinga ssente ssente mukisa ye manyi mukisa zigane we wange nenzifuna amazima kagahitinge down the bottom to the soul. Musajja gwe nga mukazi wakusinga ssente, do you feel safe? Oguma abade batugambe you don't. Amazima gali nti you don't feel safe because you know omusajja yenna ye ayina kubeera ku fulcrum ya provision. Kati go bono providinga obubo obutono kubanga kuyiwa ziga mu semayanja oba tonoga to omukazi bwaleeta ebibye binoga. So what should you do? The issue is make sure but nange mwekamba bulide don't date a woman akusinga ebintu. Ando inzo mu dating nga tabina na abifuna in future. Bwabifuna work so hard. Ate sit with work so hard. No. Nakyembeza ko kugamba kye kino wano work so hard. Wobo wakinga ese omukazi ayina sente amanyiira. Omukazi ayina sente akifuwa akizza munda.
omukazi alina ssente jjoogo lyaba nalyo era waliwo abasajja banaeze omukazi wange kasita yatandika okukola kino tetuganye bakazi kola but women you don't know how to strike the balance between work and putting respect to your man. You can't do that. Nakyogerako ne wana okukamerera kankiddemu. Women were not created to work. Women were made to work home. You get? They were not. Naye olwokuba tuze tu evolvinga abakazi kati bakola. But how many women are striking the balance between their marriages, the husband and their finances? Very few. Kyova olaba amaka g'abasomye, amaka g'abagagga gagudde nnyo. Oba kitegeera? Awo disrespect wegenda okuva buli kimu kigaane. Omukyala osinga ebitabo owedde. Era gwe nkusaasidde ggwe kapcupya. Kwadaga so tunyonyodde wali nti senkade omukyala atandika okukusinga you have dated me n'abaana natandika okuyitako so it's a challenge to your man. It's a challenge to your man. Omukyala we Find all means. Oli wali wa Find all means. Kabere MP. Naye nga naawe olina ekizimbe ky'ogolomola wali. Find all means. I'm telling you. Bino ebintu biza obutaba affectingira waawo. Right? But at the end of the day, omukazi agenda gaining a momentum ey'amaanyi. Inti momentum ye now it's rooted down. Nga ne bw'ona omunyeenya you are doing nothing. Nga ne bw'ona commanding ekigambo kyo tagenda kukiwulira kimuyitako buyisi. Wamuleka n'amera n'akyama. Bw'onogezaako oggolola kumenyeka makakugana. Mbu yese omukazi wamusinga sente ajja zimubbako. Eyo ndowooza. Yanga ajazi mbaka ajazi teka mu kisawo. Aminga kyo ndasubira wadde ekikumi. Era omukwano gutawaanyiza abantu. Era